Njagala kwogera ku birala ebyengu ya abantu baffe RDC abadde ankuba akamana namba ba CDO tebateekwa okuba nga baba nnyo mu bantu okubasomesa kati ng'ebyafaayo abantu mubiwulidde abantu baffe baleme kuwaayo baana baabwe wamera kubaawo kibonerezo ekyo kiva mu omuzadde ono ddala kindi jangu mu maaso omukyalo oyo omukadde tasobodde kujja atumye muwala we. Musobi Kaisa Oluwa namwandu kingi gavumenti ya wakati okwasa namwandu kingi Obutimba 5 kutegeeza nti mu maka ge mulimu abantu 10 mwami Kawuka Obutimba buno 5 bagende babusulemu bulungi tebulima enva tebulunda enkoko tebukola mu buluda tebukamula obutunda Obutimba buno bwakusulamu n'abantu abali awaka basobola okuwona omusujja gw'ensi. Mwami Kawuka afuna Obutimba buno 5 buna kitegeeza nti bufamire olina abantu 8 obukozese bulungi tebulima nva tebukola byonna byonna bye bagedde kukamula juice kubuteeka mu byankoko naye obukozese okwetangira omusujja gw'ensiri. Ssemanda Obutimba buno otuweereddwa central government bugenda obukozese bulungi tebugenda ku nnyanja kuvuba byannyanja so tuwanukala mu kifo kino ate mpitemu mu kapulogulaamu kaffe nga kayimiridde olwaleero ffenna tusobole okubeera nga Mama RDC nzikiriza neebaze bakyapa kati oba okyaliwo okola omulimu gw'obulungi n'olwekyo omukozi munnange message nze gye mbagamba bulijjo twongere okukola obulungi ne mu gavumenti sagala kusukka awo kantu aba mukusatu n'okutta mukama wange RDC tutandika ne anthems Wangari Samasajja yetu jumuiya yetu sote tuilinde tuajibike tuimarike okutambula okutuuka wano twagala okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli ku mukolo gwa leero ogw'okutongoma gw'ebyobulamu tusaba oludaku olulungi ekiseera ekirungi ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kubanja okubugaba nakyo kiba kirungi so nsanyusa okulaba nti nammwe mukiwuliddemuko tetwawuliranga wano naye mbeebaza okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo mwebale nnyo mwebalire ddala akazinga kyo badde nsaba bannange mutuweereza nabo musitukeko oba mwalizeeko wano kaawa balabeko RDC bano betuweerereza ennama ebirungi n'ebibi eby'ennama bw'obitubuuza tubikubuulira. Mama RDC nzikiriza neebaze bakyapa tagula ngoye za Christmas naye omubikirira ng'omukyala si bwe kiri osigalawo awaka awo n'osigala ng'otwala obuvunaanyizibwa bwo mu maaso era wabeerawo omugenyi azza awaka nga tewayeze okusalawo nti bannayuganda tubawe obutimba bw'ensiri okubawonya omusujja kiba kikulu nnyo omukulembeze oyo aba ayagaliza abantu gavumenti eno egabye obutimba bw'ensiri naye nzijukira nga nkula saasulako mu katimba ka nsiri ntandise okukasulamu nga ndi mufumbo era kyobulaba abasajja abamu balina olugezigezi mbubuleeta ebbugumu simanyi bukola butya simanyi bukoze eki kyobulaba abantu abo babufula bukamula juisi tububawa ne babukwata nga bw'obulabye ne babutwala mu hotels ne batandika busaaniisa mmere ne batandika bukolamu bintu ebitategeerekeka kubanga baakula tebakola ki naye bwe tunaababuulira ebirungi ebiri mu katimba k'ensiri ffe ba VHTs n'abakulembeze abatudde mu tenti eno
abantu bajja kgenda bakyuka. Omanyi bannayuganda balina okulwawo nga bawakana. Okulwawo okwo kuleeta obuzibu nti buli kaseera buli lw'owakanya enkulaakulana ogenda okutegeera nti wawakanya kyakulya. Omusujja gwe gukuluma naye buli kaseera omwana n'omuwa panado naye ng'akatimba baakakuwa okasibye ku nakati. Akatimba baakakuwa okabikisa beedi za nnyaanya. Akatimba baakakuwa osibye bikomera ku bukasooli bw'osimbye awo. Bukasooli bw'asimbye tebusobola nakola kiro ya kawunga waddeemu naye ng'akatimba k'ensiri akalina. Abalala olw'okuba tetubabuulidde babuterekera bagenyi. Akatimba k'ensiri Haji Mujumba bw'alikyala ng'azze mu dduwa tulimuwa akatimba k'ensiri kubanga ye mukulu w'ekika, kubanga ye w'ettwale. Olw'okuba agenda kusula mu mawuledi, agenda kusula mu dduwa ne bamuterekera akatimba kibiina ekirala. Lwaki? Buli kaseera abeera mulwadde. Ensiri zimuluma buli kaseera n'atasobola kubanga agenda ku ssomero. Kyetuvudde tuvaayo nga gavumenti ne tugamba leka tubawe obutimba bw'ensiri. Abaana baffe basobole okusoma ennaku zonna eza kalendaya. Abaana baffe basobole okuba nga bazannya buli muzannyo gyonna. Abaana baffe bakule n'ebibumba ebiramu kuba gwe muleke yasule wabbali gwe beera mu katimba k'ensiri kuba ffe twetikka embuto emyezi 9. Ate munnange bwe luvaamu omusajja ye asajjala ate agenda wa hakki namba 2. Namba 3 n'okunyiga takola ki? Akubuuza ye oliwona ddi? Kubanga ayagala owona ateekemu omwana omuki naye ng'ebikuuma omwana oyo mu lubuto takoze eki? Bwe batagula enva, bwe batagula mukene, bwe batagula bugga, bwe batagula buleega, bwe batagula mpale, bwe batagala kwebaka mu katimba ka nsiri. Bakwano mbasaba omwana ne bw'abanga ali wa maama we nga yeebase mu katimba k'ensiri nga tebamubisse, empewo temutta era tazimba matama. Mbasaba busabi tukkirize obutimba bw'ensiri abantu tububawe, tubagambe nti kasita tugaba bweru tetugaba bwa yero. Naye ate obwa yero nabwo tusobola obugaba kubanga tebukyusa musaayi. Ffenna mu musaayi gwaffe tulina omusaayi mumyufu. Kano kabeera kambalo nga bw'olaba sipiika bw'akambadde tekagenda mukyusa kuva mu ttako ye. Era n'abatayagala kambala mbasaba mukambala omuntu bw'asomako ekigambo ekyo under the net n'amanya nti ne sipiika yeebaka mu katimba ka nsiri, ne ssentebe yeebaka mu katimba ka nsiri, ne vyeki takola bukozi kajanja katuwa naye akatimba k'ensiri kalungi. Ekikozesa t-shirt ezo ne baziteekako ebigambo nti ne bw'otasobodde kwogera naye naye ng'amanyi okusoma, asoma ekigambo n'ategeera ky'okola ki? Ky'ogamba. So tebazikola lwakuba nti basaba kalulu. Tetusaba kalulu. Tukola bukozi kigambo nti n'ali ewala asome nti under the net campaign. Tuliwo okugoba musujja gwa nsiri. Nga bwe tugambirako abantu nti tusaawe ensiko etwetoolodde, tuggyewo ebidiba ebiteetwolodde, ate tugende nga mu malwaliro. Abantu bafa misujja kati kyetuva tubawo obutimba mutaase okufa akaki? Obutimba bw'ensiri okusinziira ku statistics bulina ekitundu kinene nnyo ku balwadde obutera okujjanjabwa mu ddwaliro. Okusinziira ku lipooti ndowooza ebitundu buwaayo ebitundu 24 ku buli 100. So nga ate gavumenti ebadde enyiikidde okulaba ng'ebunyisa obutimba n'okusigwa emulundi ogusoose nga chairperson we Lusiwani bwe yagambye ebadde ejja ekikola emirundi mingi. Naye ate nga obulwadde bukyagenda mu maaso, nze kyemmanyi gye mpitaayita eyo abantu balina omuze nti bafuna obutimba ate babufunira ebyala ebyokukola. Oluusi obusanga bulinga babuteeka mu buluda z'enkoko. Mukimanyi babavi ekiti babuteeka mu buluda z'enkoko n'obusanga nga mu kifo ky'omuntu obukozesa ku lw'obulamu abukozesa ku lwa nkoko. Olumu n'obusanga abantu abamu balina bugadeni bwa butono bwe buti bataddeko era obutimba. Gavumenti eteeka ssente mu bintu bino bannange. Gavumenti yaffe eteeka ssente mu bintu bino. Oluusi oba tebitaddemu butereevu era obbinga okufuna ssente okulaba nga ebintu bino bitutuukako. Mulwekyo bavi ekitiibwa kya kasonga Lusiwa ne Lusitu. Abantu baffe tubakubirize. Gavumenti ebintu bingi byetukolamu, emirimu mingi gyekola mu bantu, abantu ne batagisiima. Ne bagivumaganya buvumaganya. Njagala kubasaba nti abantu baffe tubakubirize okuddamu
okuddamu okuba n'obuvunaanyizibwa. Abantu bagenzi bavaamu obuvunaanyizibwa munansonyiwa, bavaamu bagenzi boonooneka mu mpisa nti n'ekyokoze ekirungi tebakiraba ate nga gavumenti bingi byegenzeeko. Olwekyo njaga tutuuse obutimba buno nga tutongoza okubugaba oba okububuunyisa olwaleero, abantu baffe twongere okubakubiriza nabo beebeereremu ng'abantu abo bagamba babeere in charge obulamu bwabwe, babeere obuvunaanyizibwa ku bulamu bwabwe. Tugenda kuwandiika era tuli mu kuwandiika bagendo era mugezeeko buli omu mukole ki mumuwandiike, kubanga etteeka atawandiikiddwa talina kola ki naye ekyeraliikiriza abantu bange abakola mu factory, abakola mbalala industrial park factory, onaaba waggale kati munaabakola muki abalina okufuna obutimba kuba bataafune bagenda okutambuza maleeta. Mubadde mulina enteekateeka ey'okubalumba temunnagifuna, kale kaakati ffe tujja kikwatamu ne mukulu Kaweesa tulabe, naye mugezeeko nga bwe musobola buli muntu akole ki awandiikibwe era afune akatimba. Okuwandiika 1.4 million naye ngamba tulina obwongeramu olunaku lumu tukole mop-up tulabe nti nga abantu bonna tukoze ki tubawandiise. Like my brother said, so far twakawandikako million emu n'omusobo, so tulowooza nti weebunaazibira leero ng'abantu bonna tubakoze ki nga tubawandiise. So mwebale kujja at special thanks are sorting out and we pledge to have the distribution of lists beginning okuba nti basobodde okukolera wamu ne Buganda Government. Kasenge 416 n'amawojjolo bells 353 Kasenge bagyeko kamu kokka 415 Mpoma 248 bwe wano wetuli Katoogo 142 na Mubiru nefuna bells 468 okutwaliza awamu ze bells zinavudde waggulu nga njogedde 1,803 bw'obazaamu emirundi 4 ze nets emitwalo 7,120. Lunaku lulungi nnyo luno olwaleero. Erinnya lyange nze Nalubowa Fatuma Naalongo, coordinator VH Gombola y'e Namendo. Twagala okwebaza gavumenti olw'obutimba bw'ensiri ti abantu baffe babadde bakosebwa nnyo emisujja emyaka kati ng'ebiri, emisujja gy'ensiri nga mingi, naye engeri gye tufunye obutimba nga tugenda kugaba obutimba katusuubire nti emisujja gigenda kuba nga giggweerawo ddala. Bwe twabadde tutambula nga tuwandiika abantu ku butimba bw'ensiri, okusooka ebirungi bye twafunye nti twayaniriziddwa nnyo abantu olw'okuba nti nno babadde bayonta. Exercise bajyaniriza nnyo bulungi, yadde nga twafunyeemu akatono eri abamu ku bavubuka naye abatono. Baatugambye nti ffe ebyo eby'obutimba tebitukwatako. Ako twakafunyeekokko mu bitundu ebimu. Erinnya lyange nze Kyagulanyi Edward nga nze nkulira abasawo ba VHT wano ku kyalo Nama era nga ndi chairman wamu. Obutimba tugenda ffe ab'ekyalo kino eky'Enama 1 tubugabira wano wennyini ku Ggombolola. Tusoma abantu 20 ne bayingira mu Ggombolola bwe tugabira obutimba. Okusomooza kwa tusinze okusanga mu field bwe kusanga amayumba agamu nga tegaliimu bantu bagenzi okukola. Oluvannyuma ate ne bajja nga bakomplaininga nti tebaatuwandiise ng'ate okuwandiika kukoze eki kuwedde. Kati tugenda kusaba singa abo be tutaawandiise bajja tubawandiikire awo ku butimba wennyini we tugabira nabo tubawe tusobole okumalayo abantu baffe abali mu kyalo kyaffe bonna tulabe nti bafuna obutimba. Neyanzege mwebala.